Tanya yo muchiri mulyango. Sina bana bazanyira wano naye. Muchiri gwange. Kam. Isibadde kire 5 ebiri zirazeewa. Bana. Mitwalo gyange 10 bajjeeko 5. Bannange. Avuka bakuno lwaki tebandika gwe mucere guno guyise ne bagutwa akacere kange. Bannange. 5 gyange gigenze akacere kange bakabbye. Simayina kumanya jengeni abantu nedda mucere gwange Puuka bakuno nedda tikisoboka nedda. Eddakiika 1-2 naebo munvuju eddakiika 2 zenetawuluzaamu wali nga banzibye omucere bagubbye n'emitwalo 5 gigenzi okwetamu obuweta oti dutemya lwaliiso abo yayi munvuju kale wachika oli oti biwoobe sikyati omwana abbi akacere kange emitwalo gyange 5 sikitegeera nakitegeera daba omucere gwonna we bagumansiza wala agenza ajoga mwana wattu bwabbe bugenze gumansa sente kange kannuma akubye senemeka mitwalo 5 ng'olabi obaddewa bakubidde wano oli lutemya lwaliiso kugenda awo komawo nabadde nozeno nayagadde dde okujja wano naye nembaako n'ebinsumba neŋŋamba nedda bayebo mu nvujo nedda era enkyanyambuka wa chairman naye kuno kuli omuyaaye gundi gwe weegendereze obalaba kwambala ne bajja wano muzeeyo akawunga muzeeyo ate ayinza okuba azze nga toliiwo noba nayingira n'amagamba gashi kala njoze n'agenda ng'aguma nsana kuka abadduka naye tofa sente bakola nkole jazikola sente bakola nkole sente zo bwoba ziweddewo bakola nkole ate nezidda ate ekyewuunyisa katonda muzibu akubbye omutwe akubbye meka 5 akubbye 5 ate katonda ajja kukubisa amata ku 2 nze nkubuuli sigwe musajja alina obwongo omusuubuzi w'obwongo nsanyusa okulaba gigenda gitya mbadde eyo neŋŋamba kanziye nayo ku Sseruganda nga wendi wano lwakunsanze mbiwoobe naye ezo sente ojja kukola sente jo ojja kukola oli otya munna mpola muli mutye kugula twala tikkola nga tonafulumya kiki kaweddewo bakalide bakamazeewo mukola sente naye okola sente kati nja tetenkanya mbadde nzize ku nswalire omwana oli tugimalirize kyo tukite egambo mbirayo ngambirayo ebigambo namugambye era ali ready namugambye byonna nga bwowulira nga bwomwagala ate naali awo jukira talina musajja era ali ready era akutya namugambye ekintu kifuula official kati gojja kujja otulabe then bwomala otulaba ate ffe tukutwale mbazadde be so kati namugambye akifuula official era nakkiriza so kati bw'abazze baako ky'omugamba gwe mugambe bugambi gwe omugamba tate ndiyo akugambye then kati bwaba yaba oba okakasa then okola ki otandika okukola ki genda mu maaso ananzikiriza atasobola kugaana nze namugamba buli kimu sajja munnange alaba olugenda akasaba ku matama direwedde kati sigenda kulwa nnyo wano kati oli ow'ettaka ye kangene naye nkola ki omulabe onbisizaawo nnyo nedda yabadde atandise okunsaba deposit nene kati muleke deposit njagenda tusooke tukalambula
then betumala okukalambula oba tugende katukalambule tugende okalambule kati wamala okukalaba then awo deposit omumpenzi ate nkole ki tulabe tolaba tugende kanzigalewo naye deposit omulina awera nze sente ayagala $5,000,000 naye tusooke tulambuleko ne bafuna keisi nofuna $1,500,000 funa $1,500,000 then tugende tusasuleko akataka bajja kukatwala luli wamuliikiriza buliikiriza kati kiri eri tugende tutenkanye ozirinawo oziwerawo tugende sente nina kanoza tusooke tugende then ate kati omwana ate musindike tusembyeyo omwana naye ensonga ezo nze nagamba kyova olaba kubba nnyo kati laba kati onenyani okubba nga tosibye wakaawo kufulu onenyani okubba minzaani ogirese bweru twanguwe okiraba bababba nnyo ate nemwekwasa simanya biki simanyani mugagga munange ndimukuwa amagezi naye mulaga nti temugeetaaga tugende tulabe ettaka tetugenda kulwawo kati ettaka lirino mulimu ne kasooli wange mulimu kasooli n'ettaka ogamba okoseza ejjinja limu n'okuba ebinyonyi bimeka bisatu bibiri naawe ebinyonyi bisatu nedabayo mulimu kasooli ettaka lirino n'aliguguza waali si ebinyonyi bisatu oba okyabonaabona ki nga bwennoga nga bwono omusooli ndya kati beera kola mbwangu kituufu no ddiru ekola kola mbwangu ali ku nkyayi ali baani nze munoza nagambe nze ngenda kulaga ali ku nkyayi ali baani ngenda kulaga buli kimu kyona kaka tutwanguwe sokolete ttaano zonkugambye nituzigire wano kukoko vaawo naawe nze banziba gwe kwatako zokwata ziri sene mmeka zino siizo balamu sene mmeka balamu teziwoze ziri $1,400,000 okujja ngamba ntwale zino $1,400,000 akwateko ezo nkwateko zino kale kakati kali soke kati kankwateko zino gwe wange njogererayo kati kanze mutwalire omukazi then after ndowooza mutandike process bakuba tugire nti sasuddeko tugende wa chairman abisibisi siraba nnyo nsonga ate lwaki tebakuwaki wakiriko obwannannyini obw'ebitundutundu tulabe nti kakati kati tugende webale nnyo kati sijja sagala nnyo nze twawukanire wano gwegende waka omwana mugamba akole ki awandiike omwana awandiike ekole ebipapula chairman sayininga lololololo kugamba mwana oli ajja ewaka gweŋŋamye kiki wongo badde eno kakati njogererayo omwana naye mugambe njagala nga ayingira buyengeze mu nnyumba ago mateeka kati kaŋŋende kusindika munya mu ssubi kati gwegenda nze kanjawukane ali baani ali ku nkyaya akasajja ako nkola ndabiranga ddala obeerangamu nnyo n'amaanyi akasajja akageza nerengera enfu nesoyi wato yaddaawo zambu agirongoosa buli lunaku nebikusobera busobezi omuntu ng'ate muttira ekikweza ng'oyogera ebyo nobina kyekyaki olugundi lumpitiriddeko olubalaza lwonna lubadde lukyafu lujjudde enfu Nakanwagi wanji anko kakati genda eri ewasa kizivu omugambe atufunireko ku mukyala leero agendeko ewalala nedda oyo omusajja amanye ennaku yange bw'oba tomanyi bw'obanga tosobola mundekere kubanga nze amanye ennaku yange nzijukira olwasemba ogendayo eyo yalwayo ne bebamuwa tebyawera wama tewategedde kyakkola ngenda mugamba mpe kilo 3 zokka ng'ovaayo leero tunulako ku minzaani eyo ngenda tunulako actually yenviiri zibadde ki kwata nategeezaako just kale genda omugambe akwe kilo 3 ez'omuceere akweguli ogw'esatu esatu omulungi yes kati balance kuba 10 anko kwataako wanene ku nviiri we ng'akukwata kati funa ekitambaala kale genda ofune ekitambaala nedda njagala enviiri zange mbeere nga
ewasa kiziivu gendayo nga weesibye ekitambaala. Ano muleka agende. Tofa agenda wamanya akaviriko. Kati koziwuube. Mwana wamusibisiza embiri ali bwati. Anti yenna ali bwati. Omutote gukwe. Kati kifula mugambye asibe ekitambaala. Aludde ozisiba singa ozimumanyiiza. Ajja kola ki? Soko ki? Soko ki? Onjagaza ki? Jangu. Kiki? Obudde bukyali bwako makya. Kale obadde oyagala ki? Mwana wanaakomerawo. Eno taata enyo nsala akwesiriwaza. Ensawo ttaano. Sinze nawe kulinda mmere sinabyefa bakasitoma bange. Toyinza kunniiza bw'otyo. Towoona leeta ebintu. Swala nno anko, swala nno ssebo. Bulungi. Si byotyo. Gyendi ssebo. Anko abadde aŋŋambye mbuno mpeeyo kilo z'omuceere 3. Sente zizino. Kilo z'omuceere 3. Kilo z'omuceere 3. Naye leero tonzibanga luli wampa kilo nga teziwera. Iye. 3. Kilo 3. Ez'omuceere. Tulira kaawo. Nganza ssebo. Kilo mmeka? Kilo z'omuceere 3. Nga ziweze leero nyina otunulako wano eno ndabe nga ziweze bulungi. Nga nsibeemu oba bbiri. Ssebo nawe yangu yaako ewaka bajja kunvuma nti nduddeyo njagala kilo 3 zonna zigatte wamu opime wano eno nzirabe nti 3 then nzitwale ewaka. Andika akaveera. Kakulukuluba kakuwomera. Kampomera. Kakuwomera. Ojjaggulayo akalala. Ompadde sente gwe kakulukuluba. Neyanza nnyo ntwaleko bumeka? Gulamu zonna. Ompadde zino sente zonna ngula mukulukuluba. Gulamu zonna. Neyanza nnyo anko. Nkomya balance. Naye mukuwadde. Ngenda gambako ne anko omuno ompadde sente. Gula kulukuluba woozi. Wangenze kae kale neyanziza. Anko nga toli mu kufumba mmere wafumbira ku mmere. Sajja afumbye. Kati obeera wotyo nga tofumbye kyokka mmanyi okufumba bannange nfumba emmere. Dayira. Ngambye mmanyi okufumba sigambye mbu ojje wano eno nga tonsemberera ojja kunkubisa. Tinga nyakuba. Olaba luli eri wenajja wano eno nompa obuwunga. Anti yanyombesa naŋŋamba mbuno mbuki obunga bula kati bwaweze mbuno nabadde n'omuno nga ndi naawe kyokka nga saabadde naawe. Nga mubi. Sole walaba. Sole. Tonkwatako oba namugamba nze muno sakkiriza onkwateko. Mubi. Kati mpa obuwunga nno ŋŋende. Obuwunga. Manya ng'omuceere. Ngenda kukuwa. Semberayo eri. Wangambye kiro mmeka? Njagalayo kilo 3 ez'omuceere. Naye ngambye manyi ofumba lwaki tojja n'ofumbirangako. Wakati bajja kunzikiriza. Bajja kukkiriza. Ojjanga n'ofumbirako mbeera wano ng'enjala ennuma. Bambi. Mpoziko ng'ogenda n'ogamba anko. Mpoziko asabeko anti nzije naye era bajja kunkuba. Ngenda kwogera naye. Naye bambi ogenda kujja naye mba sinnaba. Lwakuba mbulaabulako naye bambi jjangu. Anti kati nompa omuceere ŋŋende nga ne ku lwayo. Akaviri kakola. Abayi. Kiki ekigenda mu maaso? Oli otya? Nnyo. Wamaze Nsanyusa okulaba. oli wamaze ebintu.
tonamaliza kuleeta gundi kawunga kaleta mu nyumba. Abasajja bakyanduyisizza. Kali mukiro mmeka zino kayingiza mu nyumba n'okatumira abantu ne muganda wange nkyatetenkanya. Naye nkubuulire okyasasula nnyo ebyo olina ebintu by'okusasula bingi abasajja basasule basobole okukola ki? Ngenda bawa ssente. Nze gwamanyi. Ngenda bawa ssente. Kubanga kiraka gwe Nakanwagi. Kiki lwaki togendaka? Mbadde mugamba mpe naye tampa. Omumaliriza okuwa kawunga. Ssente nazimuwadde. Toyina byogenda mu. Nsaba mpa ngende. Mpa ngende. Namugambye dda mpe ngende naye yagaanye. Ozi kilomera. Kilo 3. Anko mbadde siruddeewo. Mbalemu 2 ng'ompiseeko zeewa kokola ki wano? Anko nedda nze mbadde anko nze ne mugamba mpe ekyo. Njagaladdemu amagezi. Kirabika maliriza byonna by'omaliriza then okole ki? Ogende waka kubanga mama Enje akola ki? Akwagala. Kale anko bye. Kale katuuka bulungi naye oli mwana mulungi oli wampisa. Kimaze okulaba omwana oyo wampisa. Mulungi. Mwana wampisa. Akano okalabe kanyirira. Kamanyi. Oyagala kwesubya mu wuulo oli ku magumba. Kamanyi. Okalabye? Naye ate nawe neddogeze kubakana mwana sikuwa sente zange. Kiki kyolifu? Funye kyansi tugira kayingire oli mu kugira. Oli mulalu. Obadde oyagala mukusitule muteeke mu nnyumba. Kiki? Gwe yamusindise. Kale awo wakoze bulungi. Bwaza gambye atya. Lino ddwaliro kyala nfunye kyansi yange. Okya kiki? Kiki? Lino ddwaliro. So kakati nze abadde azze okulaba wootuuse empepereza omuwala akkirize tuteese naye nze bw'ogamba nno lino ddwaliro kati kaŋŋende gwe anaamanya gy'onoomujja kuba kirabika nedda muzeeyi wabeererangamu mufune abantu ababayamba mubalemu amagezi amagezi gundi otegeera nobwe muze ono mbadde munyuma biki nti ki just ki gambi just ya mbadde mubugobuuza kaja atufumbe nagamba ati nyogeremu ne taata ne mama kati biki gwe yabimugambye gwe yabimugambye kalwaki tombala mu magezi kakana jibaleko mbadde mu mudu nga omwana nkuta omudiba obuzibu bw'olina tonnaba kufuuka ekyo kyenjagala omwana musindise ajja ayogere naawe okitegeera nga kyemmanyi nti nogenda kubako kyewekola okutuuka wano mbusinaba simanyi naye kati ngenda kukolera kiggo era ntetenkanye nga bulijjo omwana mugambe oddemu omutume bamutume nnyo nedda kati kyengenda okukola ekuddako ngenda mupakingira ngoye ze kyoyogedde kyokka gwa n'amanya eryo bangi ngenda musitwa busituzi nkole ki muyingize muno munda okitegedde saagala kiki oba kiki nti ki kayinige gikambuzizamu amasigiri omutima negukuba negudduka mutuusayo neeyo masigiri just tubadde tunyumya mubadde munyumyamu bunyumya mbadde manyi nti mwinayo mutuuse nti naye musajja gwe oli mukalabakalaba ne lukuba bwe bityo omwana akatwala awo omwadde omutwalo omutwalo obadde omwadde gwaki naye ate omuwadde nantono omwadde ntono wandibadde omwayo wakiri emitwalo ng'etaano omanyi obuzibu bw'olina nedda obuzibu bw'olina buli bumu omuntu omugagga atamanyi kukwana afulumya ssente zezikola ki zezikwana okalagenda akantu ako kati olina okuba nga ofulumya kati omwana we buli omulaba muwe kizike buli bwomulaba muwe kizike olabe golaba gesula kizike ajja agoberera kizike olumanya nga ali muki munda mbagamba gwe bwajja muwe kizike buli wajja muki kakati kanzireyo
nojja lwawo okunda kwangenda nina ebintu binyo bingendo kubanga nkwasaganya emirimu gyange biki mataka biki nedda oli yenja musindika agenda kujja kati nze kange nenkwasaganya emirimu gyo biki mataka biki then ate okole ki kale katujja kuddamu gwe wange agwe wafuuka bwoya wafuuka wa luganda twatadde omukago omuziro ogu maama y'omu taata y'omu yagalidde ku kino tuddemu bonna abantu abalungi mwali luddawa